Ifa twagala okwagala katayinza kutegeera. Tuyambe tusigale mu kwagala kuno. Kitusobozesa okulabako n'amaaso ku lunaku luli. Nolwaliro tugenda okwongera okuyiga ku kwagala okwo. Nga tuzibula amaaso tukutegeere mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tutunuulira lesoni eno mu kwote eno yaweebwa omutwe omunene ogugamba nti okwagala kwa Katonda n'okusala kwe ebyensonga. Okwagala kwa Katonda n'okusala kwe ebyensonga. Tutuuse ku kyokuyiga namba 5. Ekyokuyiga ekyokutaano mwandiisi yakiwadde omutwe ogugamba nti obusungu bw'okwagala. Obusungu bw'okwagala okutukuvu. Ekintu kino kiteekawo embeera y'okulaga nti omuntu asobola buno obusungu buno buteekwa okuba buyina ekintu kye buvaako nga waliwo alemereddwa okutuukiriza ky'alina okutuukiriza. Naye ate bw'ogenderera obusungu bw'okwagala ebiseera ebisinga bwe weetonda buggwawo mangu, si bwe kiri, kubanga mulimu ekigambo kwagala. Bane mwatunuulidde mutya ebigambo bino mu kyokuyiga kino kye tulina olunaku olwaleero? Bwe bagamba ekigambo obusungu n'okwagala, kuba Katonda tumumanyi nti Katonda kwagala, ate bongeddemu ekirala nti waliwo n'obusungu. Abantu abamu ne bavaawo ne bagamba nti Katonda w'endagaano enkadde yali wa busungu, ow'endagaano empya wa kwagala. Abalala ne bagamba nti Katonda abeera wali ng'asunguwadde ng'atulinze nti w'okolera ensobi bw'oti gukusinge akusalira omusango. Era kyekifaananyi abantu kye bayina. Naye twagala tutandike n'ekibuuzo eri mukyala Kabiito. Endowooza eno abantu bagijjawa? Egamba nti Katonda abeera wali ng'alinze asunguwadde w'okolera ensobi bw'oti akusalire ng'omusango gukusinga ng'akubonereza. Kubanga basinga kye tulina nti Katonda w'endagaano enkadde wa busungu, ow'empya wa kwagala. Kigenda wa mukyala Kabiito. Yes. Endowooza eno eyinza okuleetebwa engeri eziwerako. Ekisookera ddala Sitaani alina engeri gye yasiiga Katonda ekifaananyi eky'obutali bwenkanya, era ng'alaga nti mubi nnyo. Kaakati awo n'aba ng'alina baakisizeemu era bakyakikuza. Kati bwe tuzzaako human logic, nze oli bw'annyiiza nange njagala kuzza faya. Kati tulowooza abamu nti ne Katonda bw'atyo bw'akola ki? Bw'akola. Subagagenda ku nsonga eyo. Eri abasoma mu ndagaano enkadde ne basoma sitole ng'eya Katonda ng'alagira Sawulo nti genda olumbe Abamaleki bakube, obatta bamalewo abasajja, abakazi n'abaana abato n'ebisolo, tulekawo n'ekimu. Ne bw'oba osoma nga oli mukristaayo ogamba nti abaana, ebisolo abamu kyekibalemesa okukwataganya okwagala Katonda kwagala ate obusungu obwenkanidde awo. Musumba watusomedde wayogedde awo mu Samwiri ekisooka essula 15 bw'osomawo bw'oba tosomyeko walala n'osoma busomyawo wokka olabira ddala nga Katonda oyo nga ava mu kagwe n'ensolo tayagala kumanya. So kati kyekifaananyi abantu kyekola ki kyetubeera nakyo. Ne bwe twali nga muli bato ne bakugamba bw'ozannya ku Sabbiiti Mukama ajja kubonereza, era bw'ofuna ekikyamu kyonna ku Sabbiiti nga tugamba nti Mukama akoze ki? Ambonereza. Bonereza, era ne tutambulira yenjigiriza gye tukoze eki? Naye kyetwagala okukaka tukwasaganya tutya okwagala kwa Katonda n'obusungu bwa Katonda, tubikwasaganya tutya? Tugenda kusooka tusome mu Yokaana essula 3 onyolo 16 tubuukewo tugende ku 35 na 36.
Kane sura 3 onyere 16 somero 35 na 36 tulabe engeri gye tukwasaganya okwagala kuno ate n'obusungu bwa Katonda. Kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omuyekka. Buli muntu yenna amukkiriza alimu okubula naye abeera n'obulamu obutaggwaawo. Kitaffe ayagala omwana era yamuwa kyo byonna mu mukono gwe. Akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, n'atakkiriza mwana taliraba bulamu, n'obusungu bwa Katonda bubeera ku ye. Tulabeewo okwagala Musumba ne tulabawo n'obusungu, tubikwasaganya tutya? Katonda bweyagala bayagala ayagala babeere balamu emirembe n'emirembe. Bayagala tayagala babeere balamu kyokka naye n'obulamu bwe balimu buweyagaza bulungi. Katonda akyawa buli kintu ekijjawo obulamu obutaggwaawo, akyawa buli kintu ekirumya obulamu bwabo bayagala, ate ekikolera ddala kyatayagala ekirumya kibi. Ekitegeeza Katonda akyawa ekibi. Ekibi kino bwakikyawa tekirina ddagala kyakubonereza nakugjawo. Ekimu kyayisa ekibi kwagala, kubanga kikola bubi bayagala. Kino birenyumira nnyo Katonda kawadde mu lesoni akasabbiiti. Akabonde batya. Some claim that Bagamba nti n'okugamba nti Katonda omuzindaalo abamu bagamba nti n'okugamba nti Katonda ow'endagaano enkadde, Katonda wa busungu kyokka, ow'endagaano empya ye mwana wattu, Katonda ow'okwagala. Naye Katonda ali omu yekka, era ono alagibwa nga y'omu mu ndagaano zombi. Katonda kwagala, asunguwala lwa bubi, wabula mu ngeri enfuge kubanga ye kwagala. Yesu kennyini yalaga obusungu obwettumbiisi eri obubi, era endagaano empya eyigiriza ebintu bingi ku busungu bwa Katonda obutuukirivu era obugwanyi. somana akaddawo okwagala obusungu bwa Katonda. Obusungu bwa Katonda bulijjo kwe kwanukula kwe okw'obutuukirivu eri obubi n'okulya ensonga obutali bwenkanya. Obusungu obutuukuvu kye kiruyi ekituukirivu ekireetebwa obulungi obutuukiridde, ekireetebwa obulungi obutuukiridde awamu n'okwagala, era kinoonya okukkirizza kw'ebitonde byonna. Obusungu bwa Katonda mu bwangu kye kintu ekigwanye nga yenyanukula ey'okwagala eri obubi n'obutaliimu, era nga obusungu buno kusala kwa nsonga, era bwe kityo obubi busosonkereza Katonda okusunguwala ng'asaasira ababeera banyigiriziddwa olw'obubi obwo, era n'abo ababa babuleesi. Kasete ekisoboka nayagaddeyo kagambye, the God who is love does become angry at evil. Katonda w'okwagala anyiigira obubi, but precisely because he is love. Lw'okuba kwagala anyiigira obubi lwaki?
kubanga obubi bukola bubi bwayagala ne bwe bubanga obubi buno bulekeddwa gwe kennyini gwayagala nga gwe obwekozeeko nebukukola obubi abunyiigira ate oluusi abunyiigira nga waliwo abukukozeeko nga temuvudde mu ggwe naye nga waliwo abuleese anyiiga olw'ekibi olw'obulumbe babuleeta. Tweyanziza mu bufu obwo baatulaze akajegereko okujeema, cycle of rebellion, nga bwe tugambye nti Katonda ono akyawa obubi buno kubanga bunakuwaza oba bulumya baayagala. Baatulaze mu lesson nti abantu bano akajegere kano ak'okujeema katandika katya. Baatugambye nti abantu bano bajeemera Katonda ne batandika okukozesa ddaaka endala ne bawongayo abaana baabwe mu bakatonda abalala. Bwe bakola ekyo ekinakuwaza Katonda, Katonda n'alabika ng'abalese. Bw'abaleka bw'ati ne batwalibwa amawanga amalala. Bwe batwalibwa amawanga amalala ne bayisibwa bubi nnyo ate ne bakomawo ne bakaabirira Mukama. Olw'okubanga wa kisa kingi n'abasonyiwa n'abakomyawo. Bwe babanga abakomyawo bwe batya ate ne baddamu ne bakola bibi naye ate okusingawo nga bwe baabikola. Kati story ne olujegere ne lutambula we lutyo n'addamu n'abasonyiwa ne baddamu n'addamu n'abasonyiwa ne baddamu. So ekyokulabirako kye baatuwadde kyabadde mu Zabbuli y'ensavu-mu-8, Zabbuli ey'okubiri mu zisinga obuwanvu era nga yawandiikibwa Asafu. Tugenda kusomako ennyiriri kuva Zabbuli y'ensavu-mu-8 kuva ku 32 paka 39. Asatu mubiri paka ku 39. Olwasatu mubiri lwagambye era naye ebyo byonna bwe byalabaako ne boonoona nate ne batakkiriza byamagero bye. Kyeyava amalawo ennaku zaabwe okuzifuula obutaliimu n'emyaka gyabwe mu kutya. Bwe yabatta bwe baabuzaabuza okumunoonya ne bakomawo ne bakeeranga okunoonya Katonda ne bajjukira nga Katonda lwe lwazi lwabwe era nga Katonda ali waggulu ennyo ye yabanunula. Naye baamunyumiriza n'akamwa kaabwe ne bamulimbalimba olulimi lwabwe kubanga omutima gwabwe tegwagolokoka gy'ali, so tebaali beesigwa ndagaano ye. Kwenda maaso naye ye kubanga yajjula okusaasira n'asonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'atazikiriza. Weewaawo emirundi mingi yabayisaako obusungu bwe n'atakubiriza busungu bwe bwonna, naye najjukira nga bo mubiri bubiri mpewo eziyita ezitadda nate. Tweyanziza nnyo, tulaba nti byonna baakola ebintu ebitali bituufu mu maaso ga Mukama Katonda, naye batugambye n'ajjukira kubanga alina ekisa, alina okusaasira. Era tugenda kubikola mu Ezera essula 5 onyolero 12. Tugenda kulabawo awo ekirala kubanga tulaba nti Katonda ono wa mukwano, wa kwagala, ne waliwo waatuuka n'abawaayo. Era tugenda kusoma Ezera essula 5 onyolero 12. Then bwe tumala oddusoma twebuuze lwaki abawaayo bano ate baayagala, kubanga tulaba nti Katonda ono ajjudde omukwano mungi naye ate amaliriza nga abawaddeyo. Lwaki abawaayo? Mukadde. Naye oluvannyuma bajjajjaabwe baali basunguwazizza Katonda w'eggulu. Baali basunguwazizza Katonda w'eggulu n'abagwabula mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, Omukaludaaya eyazikiriza ennyumba eno n'atwala abantu e Babulooni.
Amusiwankampa. Lwaki abantu bano Mukama Katonda bayagala ennyo ate abawaayo? Nsooka empaayiremu akantu wakati awo. Ogambye wali asonyiwa ebibambaala n'abatale babatwala ne bakaaba ne benenya ne balira Katonda olwazi lwabwe so nga balimba nga naye abiraba abimanyi abiraba kyokka n'abiwuliza n'abikkiriza n'asonyiwa lamentations okukungubaga bawadde ensonga lwaki babakuba tabakuba lumu ne luggwa akimanyi kukungubaga mmeka kukungubaga 3 32 na 33 nekagadde nyaako lwakitaba mala kuba newankubadde ng'aleeta obuyinike naye ali kwakyuya ekisa ng'olufulube olw'okusaasira kwe bweruli kubanga tagenderera kubonyaabonya newankubadde okulumya abaana b'abantu obusungu bwa Katonda bwanjawulo nnyo okuva ku bufu bwebaffe bweba gunsobeza bulimu kankukalange nina okakasa ng'olumwa kankukalange endege asiira naye Katonda tanyumirwa newankubadde abawaddeyo nonsonyiwa kubanga nekiise mu Brian akyaliko naye agende maaso otuwaddeyo ekimu musumba nti Katonda tanyumirwa kyekyo ekimufuula n'omusafari buli lwalowooza nti kati kambaweeyo tenajjukira mpewo obubwewo ate yaddamu butyo ate ogenda maaso bakubuuziza ekibuuzo wali wetusomye mu Zabbuli ayongedde ng'omusumba bw'agambye nti nga bwe badda gy'ali olw'okwamaze okubabonereza bwe badda gy'ali ne boogera nga bamugulumiza naye nga byakumimwa wano ebyo Mukama abiraba era bongedde otegeeza nga they are not loyal to him nga balina bali mu lulime nemuluzise kwegamba ebyo balaga nti Katonda yesebo tukugondera tukuwuliriza kyokka ate nga wabbali basigala bakola ebyabwe bazze eri Katonda abayiseewo bo balyoke bayita mu kino badde mu byabwe ekyo ate ngaekyo bazze bakikola ekyo kati Katonda bw'atuukira okuba nga abata yensonga nti abata ng'alaba ne bwengezezaako bakuumira wano tunuulira bwe yabajja e Misiri mu byo kubonaabona okuli awo Musa alwayo ko waggulu mu bbanga ku lusozi nga bo baasazeewo beekolera ennyana ebyo bye bireetera Katonda okusunguwala bwe tukitunuulira okwagala kw'abantu kulimu obukuusa okwa Katonda kulambulukufu yenjawulo eriwo ku Katonda n'abaana b'abaki b'abantu Katonda bw'aba atandika okutonda omwana w'omuntu amutondera mu kwagala mu bulungi mu kusaasira so omuntu ng'amaze okutondebwa atunuulira Katonda nga mukwano gwe naye mu kiseera kitono alina ne baatunuulira okubeera mikwano gy'okusinga Katonda era ogenda okukakkana nga Setaani awangudde kati mu mbeera efaanana bw'etyo Katonda asigala n'okwagala kwe yatandika nakwo eri omwana w'omuntu kati n'ekiruyi ne bwe kiba nga kizze
asigala musaasizi eri omwana w'omuntu. Mukyala Kabeeta. Nti lwaki bayagala bw'atyo abaddiramu emirundi gyonna naye atuuka n'abagabulayo. Bwe tusomako mu by'omu mirembe ekyokubiri 3:16. Someyo mu Luganda ne mu Luzungu. Mu Luganda agamba naye ne baduliranga ababaka ba Katonda ne banyoomanga ebigambo bye ne basekereranga bannabbi be okutuusa obusungu bwa Mukama lwe bwabaawo eri abantu be ne watabaawo kuwona. But the people mocked these messengers of God and despised their words. They scoffed at the prophets until the Lord's anger could no longer be restrained and nothing could be done. Nothing could be done. Second Chronicles 36:16. But they mocked God's messengers, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of God was aroused against these people, and there was no remedy. Uganda yagambye ne watabaawo kuwona. Musumba. Awo wetuli awo. Leso ni kyenkolo gye tulabawo akagamba akasembyeyo nti and there was no remedy. Katonda ina watuukanga tewakyali kyakkola okugabulayo bugabuzi akuleke ofuufi mbere yalala okugisoma ku miryango yagala okufanuka ya mukyala Kabiito na 6. The wrath of the Lord was aroused against his people, and there was no remedy. China interpretably. Esooka Katonda watuukira okukuta n'agamba nti mbatadde nga buli ekisoboka okukoleka Katonda akikoze. Awuliriza bannabbi babasse abakozi batya abasunsuddemu ajeema babye nnyo otegera okuganda kati wano tebakyadda kambate ate okubata si yakuba nga wano mwezera watusomedde omukono guno okubadde gubakuuma okuziyiza Babuloni okulumba gwajjawo kubanga newegubeerawo tetugulaba newegubeerawo tetugumanyi gwe tusojja yatukuuma kyaba agugjawo n'abateera kakati ekimu ku kigamba does no remedy. Number 1. Number 2, Katonda nga omukono gwe gukyaliwo nga kyakoleremu essuubi. There is remedy against evil and problems. Okuumibwa naye bwajjawo engalo ze bwati teri kisobola kuziyiza kugwa mu bizibu. Teri bajja kutwala mu bunyage bajja kutta. Akati kiddamu kyebasoose okuleeta mu nnyanjula bwe twagambye nti amawanga nga Abamereki Katonda gegambanga okutta abakazi n'abaana n'ebisolo. Si busungu bukambwe nnyo. Kinyanyulekeko wano. There was no remedy. Lwaki? Musa bwe bayingira mu nsi empya mu nsi ensuubize Mukama yamugamba nti Abamowabu tosobola kutubalumba tubakuba. Lwaki? Ekikompe kyabwe tekinnajjula. Abamowabu si Baisirayiri naye Katonda akyabatadeko omukono gwe akyalinayo essuubisuubi ekyali akalembereza. Ekikompe ky'obusungu tekinnajjula.
amawanga nga 2-3 gabagamba temukakuba temugaleke naye ndowooza galina we gatuuka nga twakyali yasobola bakolera kababe baana bano be bazadde nga teri n'abaana bana kakati okubayamba kubajjawo okuyamba bana ababe baleeta kujjawo bali era ekyo akikola lwa mukwano si lwa busungu kubanga yagambye tanyumira okubonereza munyumira kino kyeyakola ne ku nsi ya Nuugwa bwe yagitunuulira nga weetuuse tekyayambika naye nga waliwo abantu 8 nga waliwo abantu bameka 8 abalabika nga tebeetaba mu bikolwa biri naga nti ku lw'omunaana guno bali baveewo bano bawone naye nga tebanavaawo myaka 10 12 alinda 8 alinda bonna babeeka abegatta ku 8 temulaba nti mugambye nti mu Ezera 5:12 yabawaayo naye kati katulaba ate mu Yeremiya essula 5:1 onyo 24 25 84 then omulala abikula Zekkaliya essula 1:15 tulabe Katonda ono wali tulabye nti ajjeeyo omukono gwe n'abagawula mu b'e Babiloni ate wano katulabe kyatugamba towerabira wali nga ekikompe kijjudde awo wona tutuukawo 24 Yeremiya agamba era ndisasula Babuloni nabo bonna abali mu Kaludaaya obubi bwabwe bwonna bwe baakola mu Sayuuni mmwe nga mulaba bwayogera Mukama laba ndi mulabewo ayo olusozi oluzikiriza bwayogera Mukama oluzikiriza ensi zonna era ndikugololeraku omukono gwange n'enkuyiringisa okuva ku mayinja era ndikufuula olusozi olwajja nagambye era ndisasula Babiloni agisasulira ki yatwala yayonoona Sayuuni yeekaalu netwala abantu be naye ate tulabye wali yeyajjawo omukono n'agiteera ate wano tulaba ayagala gisasula kyokka yeyajjawo omukono mukyala kabiito Zekkaliya 15 n'obusungu obungi sunguwalidde amawanga abawummula kubanga nze nanyiigako katono bo ne bongera ku kubonaabonaako musumba awo twagala otunyonyolere ddala obulungi ate tulaba agamba nti yanyiigako katono ayagala kubonereza Babiloni nti ye yanyiigako katono ate Babiloni nenyiiga nnyo neyitawo musumba awe tuli Bayibuli yange oluzungu yagambye then the angel who was speaking to me said, proclaim this word. This is what the Lord Almighty says. I am very jealous for Jerusalem and Zion. Yebawayo. Ngamugezi gamuweddeko. And I am still very angry with the nations that feel secure. I was only a little angry, but they went too far with the punishment. Kakati kitegeeza kitalo nyo bannange n'oyabateera nanyizeko Katonda sibala akyabanga
yali anyizeeko katono bw'atugambye Babuloni ono era amusubira kujja kukuba mpola mpola. Babuloni yakatira bukatiza. Katonda abuliddwa amagezi gonna agawonya abantu bano. Mbwe yanyigamu katonotono. Mu mutima gwakyabaagala. Kakati Babuloni najja ne yeefuumuula n'asala nayo kyennaakaniina n'atta basse n'akola atya. N'agamba nti kakati bonna omaliriza omulimu gw'ennakuwa naawe ojja kukwatamu. Kubanga naye ayagala naye ayige. Katonda takyawa bantu be. Katonda tayagala kuleeta bubi ku bantu be. Obusungu bwe buno bugezako okutereeza nakulongoosa. Tweyanziza bannaye munzikirize olw'obudde mukadde. Ekitegeeza Musumba kyagamba nti Katonda akyawa kibi ekiri mu muki mu muntu. Takyawa muki muntu. Abasajja bonna abazze bazikirizibwa Katonda abadde akyawa kibi naye ng'ekibi bakikoze eki bakiremeddeko bulemezi. Tweyanziza nti obusungu buno bwe tulabyeko obwa Katonda nga mukadde watugambye tusoma mu Baluumi Essulemu 18 nti Katonda ono anakuwalira ekibi kino naye ekyenjawulo ekinnaku nti nze Sseradduka nnemedde ku kibi anoonya engeri gy'azikiriza ekibi naye ate nze nkyeripyeko nga nina okukita akizikirize naye nange nkyeripyeko. Era twalabye baatulaze mu Efeso 4 olwa 21 babadde batulaga nti naffe ng'abantu tusobola okusunguwala naye ne batuwa amagezi nti bwe tuba tusunguwadde twandiyiisizza tutya. Katusomeyo olwo lwokka Abefeso 4 olwa 21 tweyongereyo tulabe amagezi ge baatuwadde. 26 yagambye musunguwalenga so temwonoonanga enjuba ereme okugwa ku busungu bwammwe. 31 n'agamba nti okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayanna n'okuvuma bibavengaku awamu n'ettima lyonna. Mwamusawankamu kisoboka okusunguwala ne tutoonoona ne tutavuma ne tutakaawa. Kusunguwaza akugambye ekigambo bwe kiti n'otazaayokko kisoboka mu buntu kizibu. Era twayongedde okuyiga nti ekyo kirabo kiva wa Katonda fe okusobola okusunguwala n'otavuma. Mu mbeera zaffe ez'obuntu oli bwakunyiiza oyagala omuddize oyagala naye ayite mu kyaba kyakuyisizaamu oba n'okukirawo. So ekyo nakyo kirabo kiva wa Katonda fe okusunguwala ate ne tutayonoona. Naye okumanya Katonda waffe mwesigwa gye tuli wadde ng'akimanyi nti ffe tusunguwala ne tuyitawo atuwa amagezi mu Yakobo 1:19 agamba nti ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa naye buli muntu abeerenga mwangu mu kuwulira alwengawo okwogera alwengawo okusunguwala. Kati ffe oluusi olw'okuba tupapa okuzza n'ayongerayo n'agamba nti kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Ffe kiziyinza okuzibuwalamu okuba n'obusungu nga butuukirivu. Kati kyava atuwa amagezi tuwulire nnyo tulwewo okukola ki okwogera kubanga bw'owulira ennyo wekkaanya ne weebuza n'okwebuza naye kyengenda okwogera ddala kyekisaanidde bw'olwawo okwogera ofuna obudde obufumiitiriza. Obusungu buno osanga oluusi buziyizibwa. Nsonga ekiri practical ku kusunguwala n'esoonoona. Ekiri practical jjukira mangu kuconnectinga na Mukama waffe Yesu. Okusinziira ku sayizi y'ekinyiizo oyinza obutawala kaseera kafumiitiriza nnyo naye funa akaseera kakonnekitinga ne Mukama waffe Yesu mangu ago alina amaanyi n'obusobozi. Roosevelt yagamba nti bw'onyiiga
obusungu buwandiike mu bbaluwa mugiteeke mu kabada naye tugipositinga. Okunyiiga tunyiiga ebitunyiiza ebimu bituufu ebimu bya bunyiivu butuukirivu ebirala ffe tubyereetera naye nga okunyiiga tunyiiga okusinziira ku kinyiizo n'essayira yakyo. Ne mukyala Kabiito nga bw'asomye Yakobo alinga atugamba baga Yakobo wa Peetero wetegule weteguleko butetegulako osanga okubyewo ate bw'okubawo n'oli n'akubawo ebiddirira si bya butuukirivu. Yesu yennyini ayogera naga nti obusungu bwammwe munyigenda naye obusungu bwammwe tebuggwangako njuba. Kyategeeza nti bubeeko ekkomo kubanga buli lwe lutabaako kkomo ebiddirira tebibaki. Era eriyo embeera ez'obusungu ezigenda zirinnya okuva ku kye baakukoze ku makya nga kigenda kirinnya mpaka kati kawungeezi okakkana nga kigenze bwe kituuka mu mwezi nga kituuse n'okutta. Nga tukonekitinga ku Yona ono yatambula ne Katonda. Yona ono nabbi wa Katonda abadde ne relationship ne Katonda. Twali musuubidde nti asobola okufuga emotion eno ey'obusungu. Twali musuubidde ebbanga lyatambudde ne Katonda ayinza okubeera nga Katonda. Naye ekyenjawulo ekiriwo oba ekyennaku nti yali tannayiga kwagala nga Katonda bw'akola ki bw'ayagala. Era bwe twatandise mu Yona ensuula esooka onyoola esooka n'olwokubiri tulaba nti bamutuma e Nineve n'atagenda Nineve n'agenda mu Talusiisi. Naye nga tulaba nti si gwe mulundi ogusoose Katonda ng'amutuma ewantu. Bw'atuuka e Nineve obubaka tebwalimu yadde mwenenye. Obubaka bwali kimu nti mugenda kuzikirira oluvannyuma y'ennaku 40. Era ng'obubaka naye nga tebuliimu kubanga obunabbi bwali muwadde bwali conditional bwa mbeera nti bwe bakyusa Katonda tajja kubasikola ki. Naye ye teyabawa pulaani eri nti mukyuke. Yabagamba mugenda kuzikirira ennaku ameka oluvannyuma lw'ennaku 40. Naye twagala tutandike mu Yona essuula 3 onyoola 10 ne Yona essuula 4 onyoola olusooka paka ku lwokuna tulabe ng'amaze okukola effort. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe ebbi. Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola n'atamubakola. Nnyo olusooka. Amiina. Naye Yesu naye Yona n'atasiima n'akatono n'anyiikaala. Saba Mukama n'ayogera nti nkusaba ayi Mukama saayogera bwe ntyo nga nkyali mu nsi y'ewaffe kyenava nyanguwa okuddukira e Talusiisi kubanga nategeera nti oli Katonda mulungi ojjudde okusaasira olwawo okusunguwala olina ekisa ekingi era ataleeta bubi. Kale nno ayi Mukama kwegayiridde onziyeeko obulamu bwange kubanga waakiri nfe okusinga obulamu. Mukama n'ayogera nti gw'okoze obulungi okusunguwala. Yona n'afuluma mu kibuga n'atuula ku yuyo olw'ekibuga olwolekedde ebuvanjuba n'asiisira eyo ekisiisira n'atuula omwo mu kisiikirize kyakyo okutuusa lwaliraba ekibuga lwekiriba. Nsumba Yona akoze effort. Abantu 12,000 bakyuse n'ensolo buli kimu kyonna. Twali suubidde nti bw'omala okukola effort abantu 12,000 ne babatizibwa mu kusabako obuwanguzi. Twaligambye amiina. Naye Yona yanyiiga bunyiizi. Musumba kantandikire eyo. Lwaki Yona anyiiga? Mutuufu okunyiiga. Sumbagayi mutuufu katuulire ensonga ezo. Bane yalakkaja mulesoni. Nga kali ku Tuesday
kumande kali kumande enisa yona Yona's reaction mukadde wanso ntusomere kali awo wansi mu bulayini yagambye nti neeyisa ya Yona eri okusaasira kwa Katonda erabibwa mu ngeri bbiri ezisookerwako. Okusooka eyanika obukalu bw'omutima gwa Yona ono sokulekera enjini Yona era omutima mugabanyavu mukalubo ng'atambudde ne Katonda mukupimira ku ki wengulabira nti mukakanyavu agezezzaako okutoloka agenda e Talusiisi diiru eyiise bamuwandudde Nineevi awo we yandibadde agondera naga nti owaayi asoose kulajaniya mu lubuto ali muli asaba ennaku zonna lye yamalamu n'ekirala Musumba wano bagambye nti n'afuluma ekibuga agenda atuule mu kisiikirize alinde kiki ekinaabeera ku kibuga akyalinda Katonda gwamatiza nti ate gwe waali amubuuziza nti oli mutuufu okunyiga waliwo ajja okuddiramu nti nnyo n'okutuusa okufa kakati alowooza kumanya mukakanyamu alinda kisangewo nti ekyo kikyusiza omutima gwani gwa Katonda gwamanya obulungi nti alina olusaasasa kati nka bwe nkyogeddeko kakati sebasoma Yona yali akyawa nnyo Abasuuli olw'ekyo kye baali bakoze Isirayiri era nga tayagala Katonda kubalaga kusaasira kwonna. mutuufu mu mwaka 722 Abasuuli bajja ne bazisiisira okwetooloola Damasiko ekibuga ekikulu ekya Isirayiri ne bakikuba ne babatta ne babayokya abaasigala batono ne batwala ne babasaasaanya mu nsi zonna. Yona atunula Yona baagaliza ki mumwandi baagaliza ki kakisagaze bagenda kuzikirizibwa ate Katonda kenyini yava okyogera anazikiriza agambye bagenda kusikiriza singa tebeenenya goyinza okwagala beenenye awo nze mba ndaba Justice on my side babeka kuma bandizeemu nga Yona bagenda kufuna obwenkanya abandifunye obuvumi nomugande Katonda nakumanya kyovula banze nali nsazeyo okugenda Talusiisi sonyiwa nnyo nga bwenna abyogerako bajja ebyokuseka bidda ku bbali ku mulembe guno ekintu tekiyinza kudda abakulu abaliwo kati abamu kufa twalekako buli jimu netukubwa bubi nnyo abamu ne basibwa n'abamu ne battibwa ejimu bwemuwulira nti yavuddewo nabo nebabakubamu nabo ne babattamu nga munyiiga nnyo nti era kale Musumba olina n'ekyokulabirako kyewatuwa mu Danyeri nga abasajja bali abaaleeta etteeka eryali ligenda okusaanyawo obulamu bwa Danyeri basaliddwa ate nabo ogwabwe awo nsuubira abali ku saidi ya Danyeri tuga kyekyo nabo babasuleyo bakirabe nezibalooka zababakirana mu bbanga nga tuga kyekyo naye ate obusungu obwo tumugerageza tena obusungu bwa Katonda obusungu bwe kigambo kye bakozesa mu Luzungu long of nose nti ennyindo ye mpanvu nti alwawo okusunguwala fe basse badduka tusunguwalira bantu tetusunguwalira kibi ye Katonda olwokubanga akumanyi nti ne mu lubuto lwa maamawo oli mwonoonyi amanyi nti ekibi okuze nakyo ye kyalwana ekibi ekyo kukisaanyawo naye nze sebadduka mba njagala an eye for an eye kiwankola naawe kikole kikukolebwe naye ye Katonda alwawo okusunguwala era Yona kyanenya Katonda badduka ku bye nawulira n'ebikakafu ko bye yakola najja naŋŋamba omanyi nkutuma ewa Koni ali wali mukaluumu kali genda omugambe
bwe yeenenya ngenda musonyiwa byonna bw'ateerenya ekiseera kye kikoze kitya teyatta beyatta bose bantu sigenda mugamba nti tuweenenye asigale n'omukakanyavu bwe enkeera bakole batya kati olaba bwe twawukanira ne Katonda yamwadde options bbiri nti yeenenye bw'ateenenya kino kye kinaabaawo kati olw'okuba ffe tuli bantu twajjula okwonoona option esooka togimuwa omutegeeza kyakubiri nti era obusungu bwa Katonda bunoonya kununula bulamu bwa muntu fe owaffe bunoonya kuzikiriza nti nange nga bwe kyatuuka ewange ye kiyite nawo bituuka naye ate ng'obusungu neeno gye tuwangaalira nabyo tubikola ne mu kkanisa mwennyini gye bakutuma n'okola birala nkuweddeko tulina eddakiika 3 nga tufunze tulaba nti weewaawo tebimpweddeeko badde ntidde kawaddewaako okubiri kadde kagamba nti yonna enneeyisaayi enyiikaaza engeri okusaasira kwa Katonda gye kuli entabiro y'empisa ye nzaawe nabadde nti tusobola okuba n'ensonga entuufu musumba ezinyiigira omuntu nga yona ze yayina lesoni ki enkulu awo gye tusobola okuggyawo lesoni enkulu egamba nti okusonyiwa si kya buntu era nga lumiziddwa nnyo tekiba kiba kyetaaga omuntu gwe watukolera ebintu bibiri asooka atereeza ensonga etunyiizizza onyiigidde ekintu kituufu ensonga gyonyiigidde ntuufu oli mutuufu okunyiigira ensonga eno okunyiigirizibwa kuno si kwa butuukirivu oluusi n'ensonga etunyiiza teba ntuufu omwoyo omutukuvu amala okutulaga nti ntuufu obusungu n'ekibi ebijjira ku busungu bw'omuntu abituggyemu tukakkane empola tusonyiwe naye nga si kya buntu Katonda yatuyamba tweyanza musumba ekitundu ekisembayo katukifunze bufunza kyabadde kiraga ku ekiruyi ekituukirivu kinye mu ndagaano empya Yesu Kristo yasunguwala era batuwadde emirundi 3 Yesu Kristo gye yasunguwala omukusooka yasunguwala ng'alongoosa yeekaalu nti abantu yeekaalu yakootinga mu Yeremiya nti yeekaalu bagifunze mpuku y'abanazi den of thieves ng'era obusungu buno bwajjawa nti ng'ekigendererwa kyeyali ateesezaawo yeekaalu okulokola omwana w'omuntu bannamwandu bamulekwa banote nga batandise kifuula ki bizinesi ebintu batunda bya bbeeyi ojja n'endigayo ne bakugamba eyebulaabulamu katukuweemu eno ya ssente zino abalala abaava ewala nga tebasobola kujja nansolo ezo ze balina kuwaayo bazigula nga bali ku yeekalo naye nga n'omuwendo bakoze eki baguwanise so nga omuntu ono wansi namwandu mulekwa tasobola kukola ki kubifuna naabanga yazze kulokolebwa ate n'addayo nga takoze eki kalokoleddwa so Yesu Kristo bwe kufuna obusungu ebirala ndowooza tujja kubiyigira ku kkanisa olw'obudde nja kusaba musumba Kakemba atuweleyo okwebaza mukadde kyonga tusabire mukadde erinnya eddungi erituwa obulamu olw'ekyo tukwebaza Katonda waffe olw'obulungi bwo n'okwagala kwe ebitayogereka gye tuli okusaasira kwonga kungi yongera okutuyigiriza naffe okuyiga okusaasira okwo n'okufaayo eri mikwano gyaffe ne baganda baffe obulungi bwo n'okwagala kubeere naffe mbyokuyiga bino ebikulu ebituteekateeka olw'okusikira obulamu obw'emirembe n'emirembe tunyweze mu kukkiriza okuva kati n'okutuusa ennaku zonna tukwebazizza n'okukusaba okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.